tewaliyo kwenkana. Haleluya, Mukama tukuwe ekitiibwa. Teberezebwe osinzirwe Masiya. Haleluya, Mukama tewali akufaanana. Haleluya, tukuwe ekitiibwa. Haleluya, Hosanna Kabaka. Abalungi, Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Happy Eid to you all, Muslim brothers and sisters. Happy Eid. Mukama yeebala okubatuusa ku lunaku olwaleero olw'ekitiibwa bwe lutyo olwa Eid. Era olwaleero lwe tugenda okusomako, tugenda okuyigako ffenna wamu, abayisiraamu n'abatali bayisiraamu. Yes. Leero ennaku z'omwezi ziri mmeka? Mulindeeko. Leero ennaku z'omwezi ziri 20. Tikwe? Tinukwa? Ennaku z'omwezi ziri 20. Mwezi ogw'omusanvu omwaka ogwa 2022 mugumu. Happy Eid to you all. Assalamu alaikum. Mbagaliza Eid ennungi mwenna ba Muslim brothers and sisters and mwenna gye muli. Katonda omulungi ow'ekisa yeebala okulubatuusako olunaku lw'olwaleero. Era Mukama yeebala okubakuuma. Mukama atukoze obulungi obutayogerekeka. Mukama atukoze bulungi. Kambabuulire bino byenjogera nammwe abantu ab'enjawulo neeyongedde okumanya Katonda. Buli lwembeera ku programu eno nenjogera gye muli, muŋŋamba nammwe mweyongedde okumanya Katonda. Nammwe ate bwe mujja ne mwogera nange neeyongedde okumanya Katonda. Waliwo muganda waffe ali Dubai, amaze ku kitanda emyezi 7. Munnayuganda amaze ku kitanda emyezi 7. Ku myezi 7, emyezi 2 yagimala mu kkoma. Ku myezi 7, 2 yagimala mu kkoma. Yagenda okuva ku nsi okulwala nga tuli mu campaign December. Tugenda okuyingira nga wa revolution nnyo. Tugenda okuyingira January nga tamanyi biri ku nsi, okulonda biki byonna bigenda okuggwa, tamanyi kiri ku nsi. Yakadde engulu, babadde bamuyigiriza kutambula, bamuyigiriza kwogera, bamuyigiriza kubala 1 2 3. Musajja mukulu yagenda kukola Dubai. Emyezi 7 ali ku kitanda. Ku myezi 7, emyezi 2 yagimala mu kkoma. Okumuyigiriza okwogera nga tabitegeera, ne bamubotola wano. Simanyi mbo ne bateekawo voice biki, simanyi ne bamubotola wano ne bayisaawo ki. Akyali wayadi yenna alimu bino, alimu wano obugundi, alina oli yazuukira mu ngeri nnyangu, yazuukira. Muganda wange nkutumidde, nkwagala nnyo. Aŋŋambye yali ali awo nga ndaba ku Facebook, natandika okundaba n'agamba bannanga ate kati ono omusajja simuvaako. Kati kyamuletedde okunnoonya nenjogerako naye. Muganda wange David nkutumidde, Mukama ayongere okukusumulula mu linnya lya Yesu. Bw'oyogerako naye oyongera okutya Katonda, oyongera okumanya Mukama. Bingi nnyo ebiriwo. Leero ngenda kwogera ku lunaku luno olwa Eid, kuba saagadde kuleeta nnyo kintu kirala nga tuli mu Eid. Eid esala ebisolo. Tetusobola butagisomaako, ebyala tujja bigendamu. Wandiika ekitabo kya Genesis olubereberye essuula eya 22 eriko ennyiriri 24. Eriko ennyiriri 24 zonna ojja kuzisoma. Nze nja kunokolamu ennyiriri ze njagala, then story yonna nja kugikuwa mu bufunze. Ojja kugenda obisoma obitegeera. Atalina Bible, downloadinga Bible
ku ssimu yo kweri. Bayibuli yonna gy'oyagala oba ya Lunyankole oba ya Luteesa oba ya Lugisu genda ku gundi kweri. Yes, n'ey'Oluzungu kweri. Waakiri gidownloading ogira osomeyo ey'oku ssimu, then Mukama alikuwa ekisa n'ofuna Bible eya hard copy. Bible and politics nyine ebintu byesobola butayogerako mu politics e Uganda waliyo ebiriyo bulijjo mbagamba nabagamba nti Museveni yajja okubba okutta n'okuzikiriza ne muwakana abamu kansooke nzijewo buno then tugende ku Idi. Kakati Museveni alina abantu basse nga abasse physically ne tubaziika nga Frank, nga Kazini, nga Nyakirima, Susan Magara. Ennyumba ya Museveni ye yatta Susan Magara, ekyo nja kukiddamu ebbanga lyonna. Nsobola okukiddamu nti Janet ye yatta Susan Magara. Bassa abantu bangi, Mayombo, Kayira, Mutyabule, Omulongo Kato, Ani, Rita, Kyeyune, Kagezi, muwala wa Katumba Wamala. Katumba Wamala ye bamukubako hafu ye naawona. Asse bangi, naye ng'ovudde ku abo betuziise, Museveni akutta n'osigala ku nsi ng'otambula naye ng'oli mulamu. Naye ng'akusse biwedde. Bayibuli egamba bweti nti Sitaani yajja okubba okutta n'okuzikiriza. Naye Yesu yajja tubeere n'obulamu, ate n'obulamu mu bujjuvu. Bible and politics. Kati e Uganda tulinawo omuntu akiikiridde Katonda, tulinawo n'akiikiridde Sitaani. Museveni buli lw'omulaba teweegomba kulaba Sitaani. Sitaani oba omaze omulaba. Kubba, kutta na kuzikiriza. Ate nammwe mubamanyi Muzaata, omulala ani, Sipuliyano, Kaggwa. Abantu babimanyi byonna. Kakati ng'oyagala obulamu olina kudduka n'ova Museveni waali oba waatudde oba waayogerera. Olina kudduka. Waliwo omwami omu nayogeddeko naye wano bannange mbatumidde mwenna abali e Uganda nga mulaba vidiyo zange, mwebale nnyo mwebalire ddala. Waliwo omwami mulokole nayogedde naye ekiro, yabadde ne mukyala we n'aŋŋamba musajja gwo weebale kujja. Ndi musajja mulokole naye twali tuweddemu amaanyi abalokole. Ne mubuuza nga mugwereddemu ki amaanyi? Nti ffe twali tuweddemu amaanyi nga n'okubivaamu tubivuddemu. Kubanga ogenda mu kyaki zikuwanira Museveni. Ate ng'okirabira ddala Museveni akola evil. Ebintu bye byonna nga bya evil. Edda twagambanga bwe tutengu tukyali baana. Ngenda kukuwabirayo ewa maama. Oyina empisa za devil. Maama wire wuno akola empisa za devil. Olwo ng'oyiikiriza banno. Kati Museveni buli lw'omu alina empisa za devil, ye talina kirala. Mpisa za devil buli w'omulaba adduka. Omusajja n'aŋŋamba nti ekyo kyali kingobye mu kkanisa. Ate nga bengamba bw'obagamba nti banaye mulekerawo okutuwaanira Museveni, awo nga bakubuulira enjiri ya biweebwayo na bimu bya 10 nabyo ne bitutama n'ebyamagero. Batusuubiza ebyamagero tetubiraba. Kitoole kimugjeeko, nakitutte kimugjeeko. Neyibawo mugambe tokitwala, nkitwala. Kikomyewo nkitutte. Ne babeera ku ebyo mu kyaki. Omusajja n'agamba iffe ekkanisa nezitutama. Ne munaye musajja gwe bwe wajja watukomerezaawo Bible and politics. N'otubalansingira booti. Kati tuwulira nga naffe mu Bayibuli mwetuli. Naye basajja baali baatulaga nti opposition ya Sitaani. Kakati yo Museveni ye Katonda. Ne babuuza Katonda atusalira abaana abato. Katonda kyono. Katonda atuttira abantu. Katonda asiima omuntu atuttidde abaana abatalina kye bakoze. Katonda asiima enguzi. Katonda asiima ekibba ttaka. Katonda asiima ng'ate Bayibuli egamba temutundanga ttaka. Ate ye Museveni agamba bannaaye. Kwegamba omusajja nga yasobola n'agamba nange weebale ntye. Kati wano we tubeera ku nnyumba. Gwe kasita otandika kati ataddeko Bluetooth. Afulumya omuzindalo n'awayalinga buli omu n'awulira.
yatandika abawogganyiza kakati bamubuuzo wange sawa mwenda teziweze bangambye nti network ebatawanya e Uganda video zange temuziraba bulungi zibuukabuukako network ebatawanya kakati ojja kujja mu inbox yange nze nga bamaze ogitemaatema nyina ba admin abenjawulo nyina akola ku kutemaatema videos atemaatema nampeereza nengabira abantu naye nagabira ababe nange nengabira n'omulala bwe tutyo so osobola okujja sawa nvaako sawa 10 awo 12 video ebewedde okutemaatema nga tugigaba osobola okuyitaawo nenjikuweereza n'ogifuna nagamba ffe twali Museveni ffe yali atutamye nga ne mu kyaki gyali buli wolaga gwosangayo naye nga tulaba ayina ebiyisa bya devil naye ate bo batuwanira Museveni bw'omulaba dduka asobola okukutta n'osigala ng'oli mulamu naye ng'otambula naye nga wafa ate abantu ba Central Region kambabuulire mwandibadde bagezi nnyo ne mugoba NRM mu Central Region buli muntu alina obukulu mu Central Region mu NRM yandibadde abukwata n'abuzzaayo n'amugamba Museveni obukulu bwo mbuzi Central Region Busoga Region Northern Uganda mwandizizayo ne mumulekera bano bagundi be ba Olanya be Olanya waliwo oyo omusajja bamuyitaani Hilary Onek ne mumulekera abo ono omusajja ono alina emimwe egigundi yani ongora simanyi ongora abo ne mudduka ne mumuddiza ekifo kye ne mubimulekera n'abeera n'abavandimwe bokka mu NRM yaabwe otherwise mwenna abasa abamazeewo nabagamba Farawo yagamba tutte omulembe tutte abaana ab'obulenzi Museveni assa abaana ab'obulenzi politically Kiwanda bulijjo tumugamba Kiwanda dduka Kiwanda agaana Kiwanda watuuse okubeera productive fulu ate tewabawase kanze mmanyi oluzungu wabadde tuukidde mu myaka egibeera productive fulu amusuddeko kasasiro ogw'omulembe agusse Museveni assa abaana ba Buganda babadde balina kati nga mu kiseera kino Buganda ebadde ebakuzizza ebatambuzza ebalabiridde balidde endo za Buganda balidde ebikajjo bya Buganda Museveni yabakwata bukyali ne yeefuula akuwadde mbw'oweereza kumbe atta generation atta future waliwo ekintu kye bayita mere future omwana ayinza okubeera ku kyalo ng'asoma oba asomaawo P7 S1 nayingira awo natandika okuvuga bodaboda kusomera abeeramu n'emitwalo 2 awo ye ekintu eky'emitwalo omutwalo gumu mitwalo 2 mitwalo 5 tekimulumya eyo ebeera mere future abeera alina waawe ezimuyamba ezisolovinga obwo obutonotono era ne ku ssomero banne bamwegomba banaye gundi alina ssente naye ono ali ku future eri yono ali mu kirasi atudde asoma ebitabo ayagala kuba dokita ajjayo future ono ali ku mere future ali mu kutunda bikajjo ali mu kukola bwati ali mu kupaalapaala asuubula biki ebyo oyo ali mu mere future kati Museveni yabawa mere future waliwo abantu ababadde balina kati okubeera productive fulu gwe kitwale bwotyo toseka mu Buganda kati nga babadde Sebalu mumumanyi Sebalu yasooka okuba yaliko MP wa Stephen Sebalu yabeerako MP wa gundi eyo ya Honorable Segona mu mwaka gwa 2000 awo 2025 ye yali MP waawo Stephen Sebalu Stephen yes musajja mugezi Museveni yamutta wali atambula Kiwanda kati ali mu kukaaba future bagisse yagambye Kiwanda yagambye agenda kugulawo Facebook page ebintu leka bitunulira ajja bitubulire ku Facebook page buli we yesimba mu NRM gwe bamuteekako yamulya yatuuka okugamba Kasamba afudde kantwale ekyomufu waakiri n'ekifo ky'omufu bakimummye Kiwanda mute generation mute abaana ab'obulenzi
Museveni bw'omulaba adduka ebyo byakulimbalimba bw'ati nkugambye Kiwanda ne bwe yandibadde nga taweerezangako mu gavumenti kati emyaka gyalimu gy'emyaka emituufu okuweereza mu gavumenti kati olwo yalibadde atandika naye bagenda ne bamulimbalimba gwe minisita w'obubina kasi tolaba omukyalo w'akabina akanene muleete duka omuleete buli gw'osanga tomuyitako bw'oba olina gaali muvuge kagaali muleete Kiwanda n'awulira nga w'amaanyi bw'olaba Rolex togiyitako najja n'agamba ndi minisita wa Rolex ngenda kulunkinga Rolex anoonya ebyokukola era yagambye bw'ati kiki kye sikoledde NRM ne muntuma ne ndyoka nvuma aba nuupu n'enjivuma yonna n'engiteeka ku ttaka basajja mmwe ne mutandabawo yakolerera nnyo okulaba ng'akuba nuupu nga tamanyi ti NRM ekuba ye kati musajja wattu agudde tewakyali amukaabirako okuggyako omugezi ennyo ng'otunuulidde Kiwanda nti yandibadde kati mugezi ng'alina kyasobola okuyamba eggwanga Uganda naye ffenna tukuba kalyonso ffenna tukuba kalyonso kuba Kiwanda twamugamba Kiwanda osobola otya okubanga bino ebintu tewabirabanga Felicita abiraba wabula Kiwanda olina n'omulambo mu ttaka Kiwanda mwakuba kyeyamaani weeruweera amasasi mu kwekalakaasa kuno okwa mu Novemba Kiwanda gundiyo squadiyo abaana baalaga obutali bumativu olw'okukwata His Excellency Kyagulanyi ne bakuma omuliro ab'ekyalo bayita chairman jangu okakkanya abaana chairman n'alyoka aleeta otulevu bannange baana mmwe temugira temwekalakaasa konvoyi ya Kiwanda olwajja eyaliwo omunene yali ayimiridde gwe bakuba amasasi chairman n'agwa waliwa NRM kakati Kiwanda avuga kagaali nkugambye Kiwanda yatunudde mu NRM alabe bamutuuza ne bamugamba naye ekifo kya MP kiveeko wamma n'akisuulawo ng'akaaba kwono Kiwanda yakaaba ng'agamba bana sigenda kudda kufe Kiwanda essanyu linzita nga ndekawo essanyu linzita nga mpaayo ekifo kino bannaye sigenda kudda ate nga yali akubye ebipande oba baamulimba ki munnange Kiwanda nga bamusuubiza ensi n'eggulu bwe yalabye nga tewali kye bamuwadde bamusuula ku kasasiro Kiwanda n'agamba nedda kantwale ekifo ky'omufu Kasamba Kasamba yali mufu mufu ate yali mulema n'agamba kantwale ekifo ky'omulema newankubadde nze siri mulema kantwale ekifo ky'omulema ate omufu waakiri nsikire bagamba oyo yasikira gundi n'obusika okusikira omufu Kiwanda baakimulumye kitegeeza kati Kiwanda oli expired bulijjo mbagamba Museveni yajja okubba okutta n'okuzikiriza nga Kiwanda ambuuza yattaani ani gwe yatta kati Kiwanda mulamu naye mufu Bayibuli egamba waliwo abafu naye nga batambula nga bavuga eggaali nkugambye omwana Felicita alina mumanyi omusajja gwe bayita Kyeyune eyali chairman wa Wakiso oyo musajja nze nnyina kye mujjukirako nga nsome Wakiso yatugamba ekigambo kino ba student twali ku district e Wakiso n'atugamba beera omusiru omulundi gumu emirundi egiddako obe ng'oli mugezi kkiriza obeere musiru omulundi ogwo egisigadde obeere mugezi kofa ate kitututya bw'oba tomanyi kuteekako switch tomanyi kugoloza paasi y'amasannyalaze buuza agimanyi akulabe ng'oli musiru naye bw'omala okukiyigako olwo ogenda kuba mugezi mu ekyo ebbanga lyonna ng'okuswala okukwata paasi y'amasannyalaze okusinga okuswala okukwata paasi y'amasannyalaze bakulabe ng'ogitwala ku sigiri otandika ogitetenkanya obikule oteekemu amanda kubanga gw'ovudde mu kyalo ng'eyewammwe y'amanda kakati otetenkanya eno kuba tobuuzizza buli akulaba agenda kusekerera awo ojja kuba musiru ebbanga lyonna naye gwe taayizaayo omubuuze eno epaasi etebikula amanda gagenda wa akusekerere akugamba eno si y'amanda bateekamu wano ne bagira ne bagolola kiwedde kati oli mugezi
oyo musajja Kyeyune ye yakingamba nakati nkyakijjukira yakingamba mu mwaka gwa 2022 nakati nkyakijjukira yali musajja mugezi Kyeyune twaddamu okumulaba nga abeebusabala bamuyira enfuufu tuddamu okumulaba mu palamenti ng'omusajja agamba nze Museveni yampa ekibira taata wange yafiira mu magye nze Museveni n'ampa ekibira nkisaawe oyo n'afa musajja mugezi takimanyi nti tebasaawa kibira n'agamba nze nange ekitange yafa nenfunganira wano buli mwafunganire waafunganira Katole Bwamaye yabyogera mu kakiiko ka parliament kayibura mu muveeko buli omu afunganire waafunganira buli omu akwakuli kyakwakula oyo Kyeyune n'afa olwalo ne bwe yeesimba ku bw'abalema abalema tebamuwa so ate abalema bandibadde bagamba ffenna tolere balema tulonde omulamu atukiikirire we tutatuuka atutuukire ne bwe yeesimba ku kyabalema tebamuwa yali mugezi oyo omusajja Kyeyune yazimba district ye Wakiso nga bakagitema ku mpigi ye yasoko gikwatako ng'evudde ku mpigi Kyeyune n'afuuka Kyeyune n'abeera simanyi chairman asinze okukola obulungi emirimu chairman asinze obutalyanguzi chairman asinze accountability chairman asinze okuzimba ekitebe kya district ekinene yazimba kalina ya round weight awe Wakiso bonna abasse generation infu kati abantu abafudde mwena Ashbaga Kato nawulidde mu kati akaaba simanyi bamuwangudde amannyo ale yagamba kale NRM mwankola bubi sandivudde mu people power over mu people power saakabanga over ekisinzo okunomenyo over police ye yankubye over kakati ngenda kutambula ntya nga sina mannyo nga nava mu NUP nga nina amannyo gange over bannange ekinumye nnyo nabadde nva kwogerera NRM nva ku defendinga police kati police over munkoze bubi nnyo naye over nja kuddayo gye nava tokomawo giro obeerayo bakuba kati labayo Danny Magic bamukuba ne bamugjamu amannyo ng'alwanirira ddembe bakukubye ne bakugjamu amannyo ng'ababo bennyini ate be bakukuba Danny Magic ali happy kubanga muzira tuli mujjukira nti erinnyo yalireka mu lutabaalo kati era lwe bakuba Danny Magic wa postinga ng'oli ku beach n'ogamba kale laba bali mu kuyiwa musaayi ffe tuli ku beach tuli mu kwenywera bwe bubaka bwe waweereza Danny Magic Kamateneti ali eri akaaba ate gwe Kamasanyu omulamuzi Kamasanyu sirika genda webaze Katonda genda owe n'ekimu eky'ekkumi kagezi lwe bamukuba yafa bufi gwe bakukubye mu kiboko just engolo bbiri bweziti mulamuzi munno lwe bamukuba teyasula gwe Kamasanyu genda ne muchacho w'ekimu eky'ekkumi kwate namba yange ogitegeko sente nange nze nange empereza ku sente wamma nze sisomangako ku namba yange ya mobile money gwe Kamasanyu wekka kwate namba owereze ekimu eky'ekkumi kya bukadde nga 5 gwe Mukama yakuwadde omukisa kagezi bate yasitukawo gwe bakukubye engolo nkugambye ate bannange Kyagulanyi oyo bwe mumulabanga musookanga ne musirika ne muwulira kyayogera abantu bagamba Kyagulanyi n'alyoka n'agaana okuwaka miliyoni gundi ate Sebagala yali amaze okuvaamu namba 2 yali alina okubeera kamiliyoni bandimuwadde kadi kati buli muntu agamba Kyagulanyi nkugambye oli Elisa alaba bye tutalaba gekazi ffe tuli bagekazi tetulaba Elisa yalaba atugamba oyo omwana wa NRM kati buli muntu agamba bannange twawona kamiliyoni bamukubye nga musota gwa green ne bamukubanga wano musota gwa NRM gukola bwe guti ne bagamba wabula bannange Kyagulanyi alaba laba omusajja bulijjo twali tulaba wa NUP naye wa NRM kati buli muntu agamba walaba nange Kyagulanyi alaba mulabye naye nga wano maama wa kamiliyoni yagamba bwati Bob yakoze bubi nnyo Bob yandiwadde omwana wange oyo wa NUP naye Bob yamumya kigenderedde Bob Wine ate amuyita Bob yamumye kadi omwana oyo tayimira wali NRM kati twazeemu okumulaba nga naye yali kamiri bannange nga bannange
Museveni bwatyo bwatta abantu kati eyo generation eyo Sebalu Kyeyune uyo katika miliyoni Kiwanda bonna bw'obagatta tebenkana Felista the superstar bonna Felista abasinga amagezi era ensi tujja kujjukira nnyo Felista mu biseera ebizibu we twayagalira eddoboozi erya Felista lyajja the superstar myaka 9 nsobola n'okuba nga mwongeddemu gumu. Eddoboozi lye litambula abagezi bonna Museveni abassa abamazeewo abamu tubaziise abalala bakyatambula naye ebiwudduwuddu. Museveni bw'omulaba adduka yakutte abasayikoloji omwana yanjagaza neŋŋamba nzireyo nsome sayikoloji akutuna bwati n'agamba bw'olaba omuntu ng'atemereza bwati ng'ebisige tebituuka bulungi bikoma bwe biti mu sayikoloji bagamba oyo tannaba kulya kawunga ate ali mu lockdown naye akawunga tekannaba kulabika. Kati ate bw'olaba oli nga ye atemereza kumukumu ng'omanya sente za Nabbanja zaatuuse naye ziganya okuva ku ssimu ng'omwana akunyonyola sayikoloji n'olabira ddala nga bwe yali ajja mu sayikoloji yansooka kutusomesa full figure. Natubulira lwaki full figure wemula nnyo lwaki omuntu awemula abeera nga full figure era nakulaga nti omuntu bw'aba awemula nnyo aba alina figure nga yakawologoma eno aba yakula bwati ng'eno akabina tekaliiko naye ng'amabeere go manene ng'omanya oyo alinga full psychology nendaba ng'omwana annyonnyodde full figure yennyini nga banaye ono omwana yansoma omusajja yamukutte n'amuzingazinga bwati n'amusula ku kasasiro. Bobi Wine gye yanzija Museveni gy'abasuula weebale nnyo Mukama. Inze navaayo omuntu yambuza naye gwe waliwa awo wennyini nkugambye nze nali mwenaalemu nga bw'oba oyagala okubba akalulu obuuza nze gwe tambula ogenda obuuza ensereko bwe yeegaana nkubira essimu bwe mba si yenze yamuyisaawo mu kalulu ka NRM ageze akyegaane eyo Museveni gye yali yansuula His Excellency gye yanzija n'andeeta sinagenda nno nakukyawandiikibwa leero yidi wamagwe owulira abo bonna yabakutte n'abasuula ku kasasiro nze navaayo mweraba mugende ku kasasiro zammwe nze ne Felista tuli eno the superstar era bw'oba olina kyoyagala okumanya noonya Felista ajja kikubuulira noonya ASP tujja kukubuulira ekikwatagana ku mbeera eriwo. Omwana abuuza twatuuka ddi wano bakuba abazadde be balina otukuba ate hati mukuba abazadde nga tulaba wamawulira katuve mu politics ate tugendeko mu kigambo kya Katonda. Njogedde nammwe ebintu bingi abantu balina ebintu bye bayitamu bingi leero wali abakyala mmwe mbasabira Mukama abawe ekisa kubanga abasajja babasuulirawo dda obuvunaanyizibwa. Buli mukyala gw'owulira agamba munnange ASP nze nsabira essala gy'oba onsabira nsabira essaala eya taata ne maama kubanga nze taata nze maama ne mubuuza ate obeera otya taata nga gwe maama wakikola otya nti nze taata nze maama buli ajja nze taata nze maama kati gwe saba essaala eya taata gimpe n'eya maama eyo eri automatic yange. Kati awo wetuyita abantu omuyaga gubayuuya gubazze eno naye nze mbabuulira ogwo omuyaga gw'oyitamu ate osiimanga nnyo omuyaga oguva eno gy'olaga. Ogwo omuyaga gukunyweza okusinga guno ogukujja oguva gy'ova nga gudda gy'olaga. Ogwo ogudda gy'olaga gukutwala ne gukugobya yonna gye gwetaaga kuba togubaako na control. Kati guno gw'okaayana nagwo gukuzimba mu maaso bagenda okuddamu okusanga nga mu maaso eringa yaggolola nga si buli kintu nti nno kikukangakanga. Omuntu nga yabeerabeera nnyo mu bintu ebibwatuka si buli ekibwatuka nti nno yeekanga. Abantu bagamba maama nnyabo onaabuuza kiki towulidde ekibwatuka tayagala kumanya kuba byabwatuka dda n'abiwulira mu matu gwe n'omala obeerako we bakubira sabbaawa n'omutima gufa n'amatu gafa ekintu kibwatuka n'otamanya na kumanya. Sky Soldier siyinza mwerabira naawe. Sky Soldier ali mu kategori yiye si yaba Kiwanda njogera ku Sky Soldier ate njogere ne ku Kiwanda Sky Soldier mbamu original. Sky Soldier wemba mwogerako kati ate awo mba njogera kuba Eritu Mwine mbeera njogera ku ono Lokechi Katumba Wamala ate Sky Soldier mugate
nkugambye Kiwanda bamumye ekifo ky'omufu ate mugate ku Sky Soldier. Ndeka jeno wange sisobola jeno wange kumukakanya kutuka ku serio. Omuyaga ogwo gwoyitamu wamma gwe guyitemu bw'ona ogutuuka emitala kijja kuba kiwedde. Omanyi abasinga twagala kana akatusendereza ne kakusenda ne kakutwala akayaga akasendasenda oyinza okutuuka ng'eri tosobola digobya w'oyagala goba. Waliwo omuntu embuyaga eyinza okutwala n'ekutwala gwe eryato olizze eno n'erigana embuyaga n'ekutwala kasite banga eva eno gy'ova n'ekutwala izyo n'ogoba ku kizinga ky'otamanyi. Olumala okugoba ng'obuuza bannange wano bayitawo batya kati awo n'olyoka okuba essimu bannange hallo over nagobye wesiina kugoba naye kaninde ennyanja egire nja kukomawo nja kudda. Naye guno ng'omanyi nti ngenda wano ne guva eno ogwo oguvuga paka lw'oguyitamu ogenda okutuuka eri emitala ng'onywedde ng'olina maaso kubanga omuyaga oguwangudde. Guno gweno tolina bw'oguyitamu tolina bw'ogulwanyisa guno oguva eno gy'ova ogwo gwe kasula bw'omuyaga nga guva eno gukufeesinze awo manya enkomerero yaagwo ogenda kuba muzira. Totawaana bannaye temutya mbeera ze tuyitamu tulina oziyitamu. Bwe tuziyitamu ne tuzituuka eri bufuuka bujulizi. Ate kakati gwe onootwala otya walabyeko ku ttiimu ya Africa etwala ekikopo kya Euro. Kubanga bonna babakuba mu qualifiers za Euro genda obuuze muka Museveni. Ye yagiraba ayinze egyo saagiraba. Naye yagamba mbu mu qualifier baavaamu ne batasobola kukiika mu Euro. Wamma tosobola twala kikopo nga toyina gw'owangudde. Tosobola kutwala mudaali nga toyina bw'osinze. Olina okubaako bw'osinze, olina okubaako embeera gy'oyiseemu naawe osobola ogigumyako omulala omugambe nawe leka ekyo kintu nze nakibeeramu. Awo we nnali mu 72. Mu 72 awo we nnali naye bwe nayitamu kino kyekyaliwo. Omanyi omuntu atuuka mu kintu n'alowooza nti yasooso kibeeramu. Bannange obudde bugenze leka ngende ku kyawandiikibwa. Olwaleero njagala okwogera ku Yidi eno ey'olwaleero. Yidi ya leero eyina origin we yava. Era omutwe gwa vidiyo eno ngutuumye okugondera Katonda. Eno Yidi tekikoma bukomi ku kusala bisolo nga akabonero nti kusala bisolo. Yidi eno eyina we yava esibuka mu kitabo ky'Olubereberye essula 22 obudde bungenzeko nsigaze eddakiika 9 zengenda okwogereramu zengenda okwogereramu ennyiriri 24. Eyina we yasibuka Mukama yatuuka n'asanga Ibulayimu nga talina mwana ne Sara nga talina mwana. Katonda n'abasuubiza nti ogenda kufuna omwana. Ye n'ayiiyaawo ne yeefunirawo oyo owuwe. Katonda n'amugana n'amugamba nedda waliwo ow'ekisuubizo. Kati awo we tukubaganira n'Abayisiraamu bo bagamba ow'ekisuubizo y'oli owa Agali gwe bayita Isimayiri. Bo Isaac gwe batuuma Isimayiri ne bamutuuma Isaac. Kati awo tuveewo ekikulu bonna baazaalibwa era bonna baali baana ba Ibulayimu. Awo tuveewo buli omu asigaze owuwe. Ffe tusigaza Isaaka bo basigaza Isimayiri. Kakati bw'amala okuzaala omwana ono Isaac n'amwagala nnyo. Katonda n'alaba ng'amwagadde nnyo. Omanyi abakyala ku baana abasooka yeerabira omusajja neerabira ne Katonda ng'awulira ayagala mwana we. Ne bataata ebiseera ebisinga baagala nnyo oyo omwana asooka takubwako. Oyo omwana takwonwako, oyo omwana aba muzibu nnyo. Kati bwe bayagala ennyo Isaac, Katonda n'agamba naye n'omusajja twakola endagaano namubuulira naye n'abaako byanneeyamira kandabe kati obwango yabuteeka ku mwana yanneerabira oba nange akyaŋŋondera akyanjagala. Kunze n'omwana ono ani gwasinga okwagala? Namugamba munange Ibulayimu twakkaanya nti naye omwana oyo mumpe. Essuula ya 22 n'amugamba oyo omwana mumpe.
olunaku lwali bweruti Bayibuli negamba ate ddo luli nolwalo si lwakubiri olw'omwaka ogwo Ibulayimu lwe yakikoleramu Bayibuli egamba lwali lwakusatu ng'enkya genda osomewo ojja giraba ng'amugamba oyo mwana mumpe nga Ibulayimu agamba ate oba omwana gwe wamumpa byonna bye nnina bibyo bw'obeera ng'omwagadde kale ogenda n'obeera ng'oyagala Katonda n'omusuubiza n'akuwa emmotoka bw'akuwa emmotoka n'omwerabira ng'emmotoka yo kati emmotoka yo ye Katonda wamusaba omukazi kati omukazi yafuuse Katonda waliwo omusajja omu bamuyita Buyondo olumu yayogera musajja Muisiraamu yali abuulira n'agamba mmwe basiraamu Katonda abawa ebintu ne muva ku Katonda ne mudda ku bintu n'okyawa Allah ku lw'omukazi n'oyagala ennyo omukazi n'okyawa Katonda abeerera naye Allah abeerera naye omukazi tabeerera era ojja kugiragira bwoti obeera okyaye Katonda ogenze n'omukazi kyakugamba kyokola n'agamba genda okuba maama wo n'omukuba genda okuba taata wo n'omukuba baatugaye mbuno beesigirya okuba nnyina emigere ekyo sikimanyiiko bannange mbu yakuba nnyina emigere n'amutta ekyo sikimanyi akyagala kibuuze lumbuye sikimanyi kibuuze tica ayina drone enzibu ziraba alaba eyo lwakabengo mu nnimiro nezisala nezijja oyo ye zizazirina sibimanyi ebyo naye gwe wulira oyo omusajja Buyondo yagamba bwati Sheikh Buyondo omusajja mukulu bwati alina ekirevu kyone bwe kiti asomesa nnyo Kurani n'agamba naye Katonda tebamumanyira omukazi wamala okukola ebyo byonna ng'omaze okukyawa Allah n'omukwata n'omusajja omulala n'olyoka okakasa nti Katonda yalina okubeerera omukyala talina kujja ku Katonda n'engamba bannange n'engamba mukazi wo ojja musanga ne ku buliri bwo anti abasajja tulina ekintu ekituluma oba abantu naye bannange mukazi wattu ku buliri bwange kwegamba kakati omukyala takyakuluma obuliri bwe bukuluma okwo kuba kweyisaako oba oyombera kirala omusajja nanjoga ku buliri bwange kwegamba senga yamututte mu nsiko kyandibadde oke oba muloogi ebyo bye tutandika byakwewolereza maama nnyabo ku buliri bwange kusuuka azange bazikusasula ebigweraawo ekikuluma kirala Sheikh yagamba nti ye omukazi gwe ojja kukwata ekintu okiteeke mu kifo kya Katonda naye ekyo kiba kiggwawo kati Katonda okutesitinga Ibulayimu yamugamba oyo mwana mumpe Ibulayimu n'amugamba kale naye Katonda n'agamba naye omusajja ayinza okuba nga andobesa bulobesa bwe tukoma mu bigambo obugambo ono omusajja ayinza okuba nnimba tugende ne mu bikolwa Bayibuli egamba omusajja n'akola bw'ati n'agamba Isaaka waliwo wali ekikonge ekikalu ate kyamusambya omanyi omusambya gwaka n'amugamba genda okyase kubanga tugenda kuwaayo saddaaka Isaaka n'adduka n'akwata embazzi n'ayasa ekiti n'ayasa bulungi n'aleeta ebyayi n'asiba olusekese Bayibuli egamba Ibulayimu n'amugamba siba ku ndogoyi ne batandika endogoyi Bayibuli ne bateekako amatandiko ku ndogoyi bino ebigivuga n'agenda n'abaddu babiri n'abagamba mugende gye nabalaga kubanga abakyala bakaabakaaba nnyo bwe yandimusalidde waka ekyalo kyandikuŋŋaanye n'amugamba mugyeewo ogende ku lusozi lwe naakulaga nga ne Ibulayimu tamanyi gy'alaga wabula Katonda yamudayirekitinga n'atuuka n'amugamba kati abaddu baleke wano n'abaleka awo ne bagenda ku kifo ekirala n'abagamba mmwe munindirelindireko wano nze ne mutabani wange katweyongereyo wali tugende tufukamire tusinze Katonda tuweeyo saddaaka mu maaso ga Katonda tukomewo tujja basanga olunyiriri olw'omusanvu lwentuuseeko omwana n'akwata enku ze yayasiza balina omuliro balina amazzi balina buli kimu balina ejjambiya Isaaka ye yagiwagadde balina naye baba bamaze okuleka bano abaddu batambula bagenda beeyongerayo bbo ababiri omwana n'abuuza naye taata okuntwala ontwala era n'enkunzi etise naye ekyo kye tugenda okusala kyekiri luddawa Ibulayimu n'amugamba weekiri Katonda ajja kukituwa Katonda ajja tuwa ekyokusala ate omwana baali bamugamba dda Katonda yayogera nti ajja kuzaalibwako omwana kale taata tugende omwana n'alyoka yeetikka enku n'atuuka ne bamugamba sima wano tereza ajjamu ettaka eryo ekintu kigaziye omwana n'agaziya n'amugamba teekako enku zitindire bwoti kola bwoti kati kuma omuliro n'akuma
Ibulayimu n'akwata omwana we Isaaka omu yekka bw'ati gw'ayina. Kati gwe mukazi gwe tandika okweteeka mu kifaananyi kya Ibulayimu. Njagala tuyogere bino ebintu nga weeteeka mu kifaananyi kya Ibulayimu, omwana wo gw'osinga okwagala. Ibulayimu n'alaga Katonda nti gwe sina kintu kirala kye nsobola kuzzaako. Omwana nnina omuggo wamumpa gwe gwamunsabye. N'amukuba ekigo ku nku wansi omuliro gwaka. N'akwata ejjambiya abaamusala malayika n'amukwata omukono n'amugamba tokikola. Kati nzikiriza nti osobola okikola. Nabanyumiza nga wansi gundi eno wansi ng'omuliro gwaka. Nabanyumizaako olumu maama yaŋŋamba wire kwata ettaala eno tugende neebasa omwana. Sisita wange asembayo mu maama yali muto, yeebakiriza sawa zaali nga 2 ez'ekiro amuwadde ebbeere, yeebakiriza n'agamba kwata ettaala eno tadooba tugende neebasa omwana. Nga nkwata ettaala nga tugenda. Baali basula ku kitanda kya mbaawo kya miti nga kikola ki nga baakizimba kya mbaawo kuba kyali kimpimpi bwe kiti. Kati nga baalako ssubi, ku ssubi ne bateekako awo gundi mikeeka biki awo nga bwe buli ate nga naabukusangako taata ku buliri bwe ng'owedde. Kati awo sooka weebuzeemu ffe abaana twasulanga ku ki? Ng'obwo bwe buliri bwa taata, kati ffe twasulanga ku ki? Nga wansi obusubi bulengejja, nga nze nkwata Tadoba nga mbeera wansi wenti nga njokya akasubi nga nkazikiza, nga njokya akasubi nga nkazikiza kubanga bungi bulengejja. Kati bwe nakwokya nga nenkazikiza nentandika okwokya 2, 3, 4 nembuzikiza 5, 6, 7 nembuzikiza. Akamu ne kadduka ne kagenda. Kati ngenda okulaba nti nga ndaba omuliro nentandika okugukuba bwenti kumbe ebisubi bikutte. Mama agenda okuwulira nga nwana n'ebisubi ate naye alinga eyeebakiriza bw'ati. Omanyi bw'oba weebasa omwana gw'omuwootulo osooka n'obanga agenda bw'ati, awo omwana ne yeebaka gwe n'ozuukuka. Agenda okuwulira nga nwana nkwatakwata wansi w'ekitanda nkuba, agenda okukola bw'ati ng'ekitanda kijja. Nga maama asooka azikiza omuliro bulungi nga nkwata omukono nga ntwala ku ggwatiro. Yalina entuumo y'emiziŋŋoonyo bwe giti ng'alyoka nkuba emiziŋŋoonyo nga mbuuza Wiro oyagala kunzita, oyagala kunjokera mwana? Wiro ogudde eddalu nkibanyumizaako wano. Ne ngamba ono omukazi emiziŋŋoonyo gyankubye emingi, kamugambe nti maama ngudde eddalu andeke. Ne mugamba ye maama ngudde eddalu. N'angamba kati oba ogudde eddalu si kuba gwe nkuba muzimu, omukazi yankuba emiziŋŋoonyo Katonda nzite. Kati Isaaka bamwebasa ku kitindiro nga wansi omuliro gwaka. Awo wenzija eri ekizampo, omuliro wansi gwaka, Isaaka ne bamukuba ekigo ku nku ne balyoka bamugjayo ekyamba okumusala. Malayika ye yataasa. Owulidde obugonvu bwa Ibulayimu bwe yagondera Katonda. Olwaleero Yidi eyo awo weesibuka. Bayibuli egamba nti Mukama n'agamba Ibulayimu tokikola. Malayika n'amugamba tokikola, tunule mabegawo. Agenda okukyusa nga waliwo endiga eyali eriko n'amayembe. Bayibuli bwegamba ng'endiga erina amayembe mawanvu bwe gati. N'amugamba eyo gy'oba osala. N'agikwata n'agikuba ku kitindiro, n'agisala n'agiwayo mu maaso ga Katonda. N'addayo n'agenda asanga abaddu be n'abagamba tuddeyo eka. Okuva ku olwo ne wava Yidi ey'okusala ebisolo. Kati nkugamba eyo Yidi gwe musiramu ali wano ereme okubeera akabonero nti okole otuuke ku Yidi osaleyo ente. Nedda. Bw'oba toyina nte yakusala, toyina ndiga yakusala, toyina nkoko yakusala kugaba, omutima gwo gulinga ogwa Ibulayimu. Ekyo ekintu kye kyosinga okwagala Mukama bw'akikusaba okimuwa. Eyo ye Yidi. Yidi si it's not a matter of kusala bisolo. Erina weesibuka mu mutima munda. Mu mutima munda. Endiga bagibawa lwaki? Olugendo luleme kubasala kutambulira bwereere nga tebawaddeyo saddaaka. Naye omutima gwo gwamaze dde okulongooka, gwo mugumu, mwetowaze, mugonvu mu maaso ga Katonda. Wabula si kutuula eri n'ogamba kasita nnyina ssente zange n'ogamba mugende mubasalire endiga 20 abakafiiri balye. Eyo Yidi erina kuva mu mutima. Era ekamwokya tugiyita roho. Erina kuva wansi mu mutima. Katonda n'amanya nti osoza akaliga kano naye obadde oli wakusala mwana.
mbadde ndi wakusala Ebeneza bannaye mukama mpa okukkiriza bane bino ebintu tubibuulira naye bannaye waliwo ebintu byotuuka n'obiyingiramu n'olaba oba obifiitingamu omanye bino ebintu bwobanga oyagala obitegeera obulungi kiyingiremu okifaanane olabe oba onookisobola bw'olaba tokisobola awo osabe ekisa ekisobola okukusobozesa otuuke ku kisa kya Ibulayimu kati kooma akafaananyi nga baŋŋamba Ebeni mukwate musale nendobesa maama we nemugamba mama Ebeni lindako kamala okutwala ono omwana agenda abuze kusenga wa jjajja wa kojjaawe egindi nemutwala nemukuba ekigo nenkwata akambe omwana okukimanya obumanyi nti taata yali ansala waliwo ebintu ebimu nga bwe tubyogera waliwo omwe yaŋŋambye nti nze nno munnange batusomesanga bayibuli nga nzirabanga katemba nga ndabanga engero za Wakayima ne Wango nedda baganda bange ekintu sooka okiyingiremu olaba oba onookiso bw'obanga oyo kye yakola tosobola kukisobola nze nyina abantu bendowoozaako omu ku bo gwe ndowoozaako ye Yusufu gwe twasomako juzi Yusufu nga muka Katikkiro akwagala ogenda kwambalanga essuuti za Katikkiro nga Katikkiro taliiwo ogenda kulira ku mmeeza ya Katikkiro ey'ewaka nga Katikkiro taliiwo ogenda kunywera ku kikopo kya Katikkiro nga Katikkiro taliiwo n'ogaana okunywera ku kikopo kya Katikkiro awo njagalawo ekisa ekirala mukama akimpe nywere nze nga muka Potifari aŋŋambye wire jangu wamma kati awo njagalawo ekisa n'olwaleero omanyi twagala okwogera amazi okujjako ng'era nga muka Katikkiro yali ali awo ng'ali awo bw'ato naye abo abawala Abamisiri banyirira abo abawala Abamisiri tolowooza mbu omukazi mbuno yali alinga fulufiga nvaayo ku fulufiga nvaayo naawe ne bwe waba kitalya ŋŋenda naye mbabuulire we siva kati mugamba obawa waliwo wootasobola kuva ku fulufiga nvaayo naawe sya mbuno fulufiga ankutte nze awo nvaayo nga nze Yusufu ow'omulembe guno naye omukyala muka Katikkiro ku mulembe ogwo waliwo wootuuka n'obirowooza ng'oyina kuva bw'oba gamba nti noovaawo ate jjukirawo wootaava jjukira lw'otaasobola kuva wa fulufiga nga fulufiga akuyise kati ate ova otya ewa Morini Nantume omanyi waliwo abakyala awo e Uganda gw'otunuulira n'ogamba naye mukama waliwo omukyala yakwata Samusoni yali tali nga basajja balala omukazi n'amuteeka ku bisambi bw'ati nkubamu akafaananyi ekyo ekisambi kyali kisambi ki ekyawangula Samusoni omanyi ebintu ebimu tusaana tubibeeremu oyina wootaava nga just omukyala yakugamba bugambi kigambo nti ndi ku basajja ng'omukyala yayogera ekigambo nekikutengula n'ogenda n'asika ku kutu n'ogenda ekisajja n'okisanga kiri awo kizezengera kiri awo kigamba ffe ng'abachwezi ne bakitwala bwe bati naye ono Yusufu ali mu buliri ali mu kisenge omukazi ali mu nayiti naye gwe omanyi nayiti omanyi omuntu bw'afaanana nga yambadde nayiti waliwo ebintu ebimu nga n'ababuulizi bwe babibuulira tebabigenda takuleetera kifaananyi kiri okibeeremu gwe nkugambye njagala okibeeremu otuuse mu kisenge oli ali mu nayiti akukutte muliwo babiri Katikkiro yagenda ku mirimu emitongole Dubai si waakudda sigamba mbuno asobola obbasanga nedda yagenda ku lugendo olutongole n'amawulire gayogedde muyogedde naye ne ku ssimu ali eyo yakukwasa buli kimu ewaka era omugamba bugambe naye munnange nno nti tofaayo tigwe Katikkiro buli kimu yakikukwasa Yusufu yamugamba yankwasa byonna gwe teyakunkwasa omanya awo Uganda waliwo abakazi nawe kati tandika otunula oyo omutunuulire nkugambye Samusoni kisambi kye kyamuggyako amaanyi Matarovu kisambi kumuteeka mutwe ku bisambi bya mukyala bw'ati n'amusiisitiriza mpola ng'omusajja tamanyi nti no bamusalako nviiri waakiri ku mivumbo 7 yandizuukuse nga bamusazeeko gumu kwaliko emivumbo ebituttwa 7
omanyi namba 7 mu Bayibuli bw'ogiraba dduka. Samusoni yalina emivumbo 7. Yani Yeriko bagyetoloola emirundi 7 kugwa 7 negwa. Nayamani yenyika emirundi 7. Era enkuba yagisaba nga balingiza mu Elijah emirundi mama Ebeni. Aha, wama mukyala gwe yogedde. Mama Ebeni mumumanyi. Mama Ebeni emirundi 7 bw'ogiraba dduka. Kati yali alinako emivumbo 7 ku mutwe. Omusajja bamuteka ku kisambi. Teyasobola kuzukuka wakiri nga kusigaddeko omuvumbo gumu. Wakiri ekitutwa kimu oba 2 yali badde ayimirira ku ebyo n'agamba Mukama nsonyiwa onyongerereze ku zino. Nedda. Bazisala ne bazimalako nga tamanyi. Yawulira okubeerawo kw'ebisambi, awulira mama nnyabo. Bagenda okumumaliriza ne bamugamba Abafirisuuti baabwe. Waliwo ebintu ebimu nga tubisoma busomi bwe tuti. Buli kintu ky'osoma sooka okiyingiremu, omanye obunene bwakyo, otegeere levo gy'olina okutuukako. Bw'oba tonnagituukako osabe ogambe Mukama nti Mukama kati mpa levo eno Samusoni gy'ataatuukako, nze ngituukeko, ngisingewo. Era tugamba Mukama mpa amaanyi ng'aga Samusoni, ajja gakuwa. Era Samusoni yaggwekereza wali, naawe otuukaawo okkirire. Nkugambye awe Uganda wasitukawo omusumba gwe twali tulabanga Samusoni waffe, najja nayogera ebintu ebyali bituluma, nayogera ku Inter-Religious Council, n'abasumba bonna n'abateeka ku ttaka. Koffe kati ekibuga kifunye gundi Samusoni. Kofuna omusajja Samusoni, mama nnyabo niwajja omuwala Derira, muwanvu bwati, si mulungi nnaate, muwanvuyirivu bwati, yenkalankanira ddala Samusoni bwe bayimirira olabira ddala emirangaatira, enviiri yazisalako. Kakati Samusoni yali awo azezengera, ayogera bitalina makulu, kuba Mukama engalo ez'amaanyi. Anti akola bwati, Bayibuli egamba yafuluma ne yeekunkumulanga bulijjo, era ajja ne yeekunkumula. Gira kakati nno gira over kati gira mulokole, naye emivumbo ku mutwe tekukyali. Waliwo ebintu ng'olina bw'obanga osoma Bayibuli giyingiremu olabe mazima ddala Mukama antumye omwana wange. Omwana tebereza ne bavuga mayiro namba bajja banyumyanyumya, naye nga Ibulayimu akimanyi ono mwana ngenda mumusala. Omwana n'atuuka n'amubuuza n'ekibuuzo nti taata tugenda kusala ki? Teyeekanga kuba ye yakiyingiza dda mu bwongo, omwana ngenda mumusala. Kwegamba waliwo ebintu ebimu ngo olina obirowoozaako nnyo n'olema kubikoma wano omubuulizi nga bw'aba abinnyonnyodde. Kati gwe kwata omwana wo omuteke mu bwongo nga bw'omwagala. Okuba akafaananyi nga gwe ogenda okumusala, ate si kukoma ku kumusala n'okumwokya omwokye, n'omusimisa ekinnya ng'okimanyi. Waakiri yali badde agamba omuddu nti gwe yitamu ogenda osima ekinnya okume n'omuliro. Byonna omwana yabikola. Katonda atudde bw'ati alaba, kandabe ono omusajja Ibulayimu kuba bulijjo anfera. Okutuusa Katonda lwe yakakasa nti ddala ono omusajja antegeera, n'amugamba to kikola. Kaakati gwe oyinza anti bwe mumala okugula ebintu ng'ogamba gwe kasobaako nekyofunye ng'omanyi ekyo kikyo si kya Katonda. Omanyi gye najja ennyumba eyo, omanyi gwe benabonaabonera ebweru, omanyi bwe nakuba gw'omuzira. Senga Mukama akugamba nti nno gimpa ogimuwa, senga omwana amukusaba omumuwa, senga akusaba ky'osinga okwagala okimanyi mu mutima nti ye yakikuwa, Katonda kyaba akwagalamu. Gwe kasita akutumya mu mutima nalaba nga ddala kituufu otegedde nti ye bintu n'ebintu ye. Buli kyolina wakijja mu ye, newankubadde golowooza simanyi nze nagenda mu Buwarabu, abasajja ne bansuza mu ttooyi, abasajja nensula mu ttooyi nga nkola ssente zange. Golowooza wabijja mu Buwarabu ng'osula mu ttooyi, yali Katonda.
wamma Mukama abawo omukisa n'ebigambo ebyo awo we wasibuka idi olwaleero Katonda n'agamba ate munagenda temulidde ku nnyama bannange munagenda temuwaddeeyo saddaaka n'abafunira yaawo ekiriga ekinene ne bakisala ne bakyokya ne bawaayo mu maaso ga Katonda ne balya ne ku kanyama ate agitta tagiwoomya ne balya ne ku kanyama ne Isaaka nkubamu akafaananyi Isaaka awo yaddamu kutunula atya amaze okuwulira wansi ku kabugumu k'omuliro n'ekyambe yakirabyeko mu bulago omusajja amusalako omutwe ate bamala bamuwa simanyi oba ennyama yagirya simanyi oba akanyama yakalya era omwana naddayo nenzeeyo eka nensigala nga nkuyita taata nga wabadde onsala bannange wasaana okutegeera Katonda ekyenjawulo okusinga bwe tubisoma mu Bayibuli gwe buli kintu ekiri mu Bayibuli kituulemu okibeeremu mwati mmwe bye mwagala kutuula mu bino ebyagundi feeza ne zaabu siina mu linnya lya Yesu situka otambule n'atambula Bayibuli egamba baani ba Peetero ba Pawulo Mukama yabawa amaanyi ng'atambula bw'ati ekisiikirize kye bwe kikukoonako ng'oli mulema ng'otambula ebyo byo mubyagala Mukama mpa amaanyi ng'ekisiikirize kyange kisobola okuzuula omulambo gwa Museveni gye gwabulira Mukama mpa amaanyi ekisiikirize kyange kibeere nga kisobola okuba omuntu ekigonga muyitako era kyova olaba abo abasumba be basinze okubabba kola bukozi bwati mwenna ne muyiika enkya ne mujja bangi kubanga ebyo bikola kati bino ebya Ibulayimu buli omu adduka bidduke awo ekya Ibulayimu buli omu akidduka naye n'ekiri kiri mu Bayibuli naye kino kiri mu Bayibuli naye kino ekya Ibulayimu ekyokutta omwana ekyo tokyagala wabula oyagala bino ebyo byo byagala Mukama n'omala ompaaga amaanyi omusajja alina amaanyi akutunula bw'ati n'akubulira nekiwalidde ekiro ebyo tubyagala naye bwe mujjamu biri ebizibu bwe mujjamu biri twagala kulondamu bino nedda Bayibuli tugisome yonna nga byonna obituulamu n'obiwulira nga bw'oyagala okubanga ekisiikirize kyo kisobola osotunabwotuno bagamba mwe abalonda ebicupa temutawaana mugende bwe wati weewali omulambo gw'omusajja agamaanyi ago mugaagala ensi yonna ekusomeko CNN breaking news a prophet from Uganda azudde omulambo gwa Museveni mu kitoogo eky'omukibukuta Museveni era awadde n'obunabbi nti Museveni yali addayo